abakyala bakedde kwekalakaasa lwa nsonga y'abasaidi chiki kubononera maka gaabwe. Nsonga ki njirina? Of course n'omuyimbi King Saha ebibye biteredde anti Bobi Wine abikoze nagonga lese kakati ne Brisha Cash ayanukudde bano abakyala abakedde okubeera nga nte batambula ku street olw'okubeera nga nte mbwe ebintu tebitambula bulungi. Gegogendesa olunaku olwaleero naye nga tanaba kubanga osubscribinga nja kusaba subscribinga kuba wano kyetukola kuwa mawulire gagaba gatambula mu ggwanga okuweereza video eza TikTok ebyemizannyo gwayagala sports highlights tuba tubikutusako wano gwe tolina okubanga okola ku subscribinga buli kimu kibeere nga kikusangawo mu kadde akatuufu. Kakati kantandike nabo omuyimbi Saha. Jukira omuyimbi Saha ali mu lwokaano lwabo aba president abagenda okubeera nga balondebwako ani adda mu bukulembeze obwa Uganda Musician Association oba HUMA ani agenda okubeera nga nte abakulembera nga president. Twabadde n'engambo ezigamba nti Molisikira naye ekintu kino yakyeyunzeemu naye ate olunaku olwaleero we bukeeredde nga bambi alaga nti ekintu yakivuddemu abeere nga akirekera abasajja bano basobole okuba nga beetwala wamu ne mukyala mukulu ayitibwa Cinderella Sanyu era ng'embiranye eri wakati w'abantu babiri Cindy n'omuyimbi ayitibwa King Saha. Pozi ne Daddy Andre kwali kakati olunaku olwaleero Bobi Wine asobodde okubeera nga nte amuteerako omukono ogumukkiriza abeere nga nte yeesa abantu bakimukooneramu bamuwe ate abantu ne bagamba okusinziira nti Bobi Wine akikonyeemu kakati ate King Saha oba okikubye bulungi nnyo era nga twogere omuyimbi ayitibwa King Saha yatuuse dda wali eri ku ofiisi za HUMA okubeera nga ate nomination zigendera ddala wali eri mu maaso buli kimu kibeere nga kigenda bulungi nnyo. Kakati amawulire g'abakyala bano abakedde okubeera nga beekalakaasa ku street nga bawanise ebipande nga beemulugunya ku baside chick oba slave queen abagenza okubeera nga beeyongerayo mu maaso n'omuze gw'okwonoona amaka gaabwe nga bagamba nti abaami baabwe tebakyalya waka oba kibatalya waka oba biki. Nyinza okwogera ebingi nonyonoona ekisiibo ky'abantu of course kasijja kulingiriza nnyo naye ng'okusinziira ku bakyala babadde bakambwe nnyo nnyo nga tebaagala na muntu abasala mu maaso era nga tebaagala kumanya yenayina abakakkanya nga tebafunye magezi era basabye gavumenti ebeere nga ebayamba ku nsonga y'abasaidi chiik eno kubanga tebakyafuna ddala mirembe tebakyalina waka kyebakola abaami tebakyabakwatako abaami tebakyakola ki tebakyakolerako ddala olw'ensonga y'abasaidi chiik bano era ne basaba gavumenti ebeere nga nte ebayamba wabula omuwala ayitibwa Brisha Cash olulabye ensonga eno n'abaanukula mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa era ngenda kubeera nga nkuterawo ka video ka TikTok ako nga Brisha Cash ayanukula abakyala bano ababadde bakedde ku makya okubeera nga balaga obutali bumativu ku nsonga y'abasaidi chick naye nga sinaba kubanga nkuwa ka video kano nja kusaba gwatanaba kubanga osubscribinga nyamba subscribinga teekako akade buli guli etukola wano libeere nga gwe asooka okubeera nga olimanya fonawo kankuterewo ka video ka Brisha Cash nga ayanukula abakyala bano ababadde abakambwe ennyo ate tulabe ki ekiddawo mukama katonda abeere nga akonkomera bwe mba siri happy mu relationship ngambivaamu Siringa mwe guma paka last as though you are going to get a medal. No. Or you're not happy, get out. So then buy you immediately.